abasinga baluyita olugezigezi naye olugezigezi mu luzungu nze zempita principles. You have to be principled in your life. Tunuulira abantu b'otambula nabo, tunuulira abantu b'oyogera nabo. Mu bantu 10 b'oyogera nabo olunaku waliwo eyagambyeyo ekigambo kya business, oba bonna bakaaba bukaabi. Yes, baluddewo okubasasula. Yes, babawa 50%. Yes, ensasula yakyukamu. Naye bwe mubanga abantu 10 mukaaba ensasula yakyukamu, kiki mukozeewo? Okujjako okwegumya. Tobeeranga mu famire y'abeegumya. Munnange toli wekka, naffe bwe tuli, munnange guma. Omulimu gwaggwawo wali okola mu woteeri, omulimu gwaggwawo wali okola mu kampuni. Abantu booli nabo bakeera ku makya ne bagamba tugende tulabye Mwami Luganvu ayinza kutuyamba wa. Nyinza okuba sigenda kuwa ssente naye ng'ebigambo bye ngenda okugamba bigenda kutaasa, ng'ojja kufuna obuvumu. Oyinza n'okuba ng'okutambulako ne munno okuva ewaka, okutambula mu kkubo ly'otambulidde w'ogenda okulaba riziki tebeera waka. Riziki tebeera mu ssente zino z'otereka mu ngalo, riziki ebeera mu bantu b'oyogera nabo. Oba oyogera nalo ogenda okweyangaga nti nayibba wange awo yabadde alina akataka katunda obukadde 13 naye ng'ate sirina senaga nti nkwatako 8 nga sizirina. Otandise okumanya w'ogenda okugula ettaka. Oyina emikwano gy'abantu 1,000 ku Facebook, gy'abantu 2,000 ku Facebook, naye okujjako okubateerayo ebifaananyi nga weetunuulidde kabina ng'okazimbiza ng'omeze poliyo n'okukwata kaviri n'okasunsula bwoti ne bakuteerako obugambo buwaawo. Kiki bakwongeddeko?